enhancement of democracy in Uganda, but we still have a long way to go. I thank you. Uganda. Basebo ne banyabo buno si buwanguzi bwange. Buno si buwanguzi bwa kibiina kyange NUP. Buno buwanguzi bw'abana Uganda, buwanguzi bw'abantu ba Kawempe North Constituency. Wabula ekibiina kyange nkyebaza wansi w'obukulembeze bwa President Kyagulanyi Ssentamu nabo bakulembera nabo nga Secretary General Lubongo yono gwe mulaba wano ne bano abalala abakulembeze baffe olw'okubanga baleese okulaga banna Kawempe North ne banna Uganda nti oteekwa kuyimirira nga totitiira nga toggooka n'olyoka olwanirira ekyo ekikyo banna Kawempe North mbeebaza olw'okubanga muyimiridde ne mugamba nedda tuganye kugabbi tuteekwa okusigalawo okwagala kwaffe ne kuyimirira. Mbeebaza nnyo abakulembeze b'NUP, President Kyagulanyi, Deputy Honorable Muwanga Kivumbi, Senior Legislators nga Honorable Betty Nambooze n'abalala bangi. Abakulembeze mwenna mwebale okukola emirimu, bafoot soldiers mwebale, ba residents ba Kawempe North mwebale. Yes, mbanirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinza obanga mutuwuliriza muli ku Yugi Update TV ku musinzira okubanga mutuwuliriza mwenna abatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja sobola okubeera ng'otwegattako ddala bulungi nnyo. Abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja ssaako nammwe abali ku miriraano e Kenya mbalamusizzaako nnyo kubanga nkimanyi temuva ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Newankubadde twolekera mu wiikendi abamu mwagitandise dda era tulina okimanya nti tulina okubanga tujaguza olwa kanso Nalukoola okubanga yayiseemu era nga ge mwalonze okubanga bakiikirira mu Kawempe North. Spiiki ye yasoose nga yakatwalo bwa MP. Eno ye spiiki ye eyasoose okwogera ku eri abantu ab'omu constituency ye be yakiikiridde. Era yabagambye nti n'obuwanguzi si bubwe wabula obuwanguzi bwammwe bannakawempe olw'ebyo bye muyiseemu okwagala n'okwewaayo kwe muyiseemu muli okukubibwa, okusibibwa, okutuntuzibwa, abamu n'obulamu bwabwe bulugendeddemu olw'ensonga nti no nga mwagala kulonda kanso Nalukoola asobole okuba nga abakiikirira. So bwe bubaka obwo bwabawadde sipiiki ye esoose katumwagaliza omukisa ng'agenda okuyingira ekigere kye ekisooka mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Gwe mukwano gwange aleeyo ampuliriza wankubadde ebintu si birungi naye katumwagalize emirembe n'obubaka obwo bubalekeddeko. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu miriraano e Kenya, nalekaani menyaani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga
namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo ya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'N1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.